Yakapala Uganda inchi yetu mali mingi wabeberu wa Ulaya wanalialia sana Uganda inchi yetu mali mingi wabeberu wa Ulaya wanalialia sana Uganda inchi yetu mali mingi Apande na yeye yesimbidde mumu. Ekyokusooka oba ng'osaanyawo obutonde oba ng'omenya mateeka ogwo musango oba ng'okoze omusango. Ekyokubiri oba ng'osaanyawo obutonde kitegeeza abaana bo na grandchildren bo bajja kuba affected directly oba indirectly because trees contributing nnyo line formation. Kati obutubeera n'eddungu wano, how will our children survive? How will our grandchildren survive? Kati kino buli omu abanga alina obuvunaanyizibwa okulaba ng'asimba emiti ate n'emiti eyitulina kati nga indigenous trees nga tugiwa enough protection so that our country can remain green. Ekyomukisa munene nnyo Katonda yatuwa ettaka ddungi ng'eggwanga. Nobanga osimbye omuti mu nsuku eri n'oteekako saamu responsibility yo gumaintaininga gujja kukula bulungi. Kati mbasaba ate n'ekirala atuwadde fruit trees kitegeeza tujja kubanga tufunamu fruits ate mukimanyi mu bibala walimu ebintu bingi bitufuna mu bibala as far as our health is concerned. This can be a source of income but even our health obulamu bwaffe ng'olidde ku bibala wabeerako enjawulo ku bulamu bwo. Tujjukira okuva 1900 emiti gya Uganda gyali ku butundutundu 25%. Naye emiti egyo jajja ne gikendeera essaawa zino tuli ku butundutundu 12.8%. Kiraga nti mu bbanga lya myaka 3 tumaze okufiirwa ekitundu eky'emiti gye twalina mu Uganda mu myaka 3. Kiba kikulagira nti emyaka egiddako jasanga emiti nga Uganda nayo yafuuka dda desert senga tetuvaayo taking action oba kuzaawo bibiri ebyo ebizo ebikola kibisanyizibwawo. Abantu bangi bagamba nti naye mmwe mutugamba tusimba emiti ate nga twagala enku twagala amanda. Kati awo wetusabira gavumenti yaffe ennungi singa basobola okukendeeza amasannyalaze nosanga nti omuntu ensente zeyandiguzeemu ensawo y'amanda asobola okugulamu amasannyalaze n'afumba n'alisa famire ye. Nosanga nti omuntu asobola okugula gaasi n'afiiringa gaasi n'afumbisa gaasi ewaka nga taguze ensawo y'amanda. Bye tugezaako okwencouraginga nga tusaba gavumenti yaffe n'abantu ba bulijjo nti leka okutema omutwe ogwo enku z'obadde ogenda okugufunamu zereke egenda ofumbiseemu ki amasannyalaze. Wano ku First Division twabawa emiti 2,000 naye nga egyo gitandikirwako wano wekinakula obulungi mu season eno esoose nga tubongera nga twongera wenda kuba ekigendererwa kyaffe buli musirikale kubanga ayina emiti 10 egijenga ye gye yasimba mu BALUX ate gyalabiridde. Kitegeeza nti obungi bw'aba sirikale betulina bugenda kuleeta mininga emiti eginaba gigenda mu BALUX eyo. Ekirala twatandika dda okukolegana ne UPDF wogenda URDCC jinja emiti gye twasooka okusimba giri mu kubala already. Wogenda ekaweweeta emiti gyaffe gye twateekayo nabo giri mu kukula bulungi nga tegiri protected. Wogenda Elgon Region during tale sita activities tugezaako tukozese platforms ezo tusomesa abantu tube encouraging batwenyigireko batweyungeko tuzeewo obutonde bwa Uganda. There's something not taking place. So from there, because of the wisdom of our division commander, tukapata partner ya kwetu atawaelezea is Green Uganda campaign but million trees. Ametupatia miti mingi. Hii miti ya matunda yote ameleta hapa.
in the future, for those ones who will be around, all your children, we shall be what? We shall be enjoying the fruits of our labor. So this campaign has started from one division. Tumemuomba aende kwa brigades kama Changwali, Sangobe na hapa. Then we can also help him also to roll out to other divisions.